Yes, 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 Bana Uganda. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. Praise His name. Thank God for the gift of life. Give Father glory. Assalamu alaikum. I love you all. Uganda. If you know you're Uganda, share this message. I don't know English. I'm going to speak broken English. Those who understand me, God bless you. Uganda. Uganda, people of Uganda. With the kind of a heart we have for us Uganda. Why for us Uganda, we don't love fellow Ugandan? Uganda. For those one who went to school, you say, ah, Mama, I already went to school. I'm already finished university. Nonsense. You finished university for nothing. You don't understand. Uganda is good when you receive the money from the devil. Devil is good. Devil has power. Devil is so good, giving you what you want. Then Jesus called you. Come to me. Come and I help you. You don't want to go to Jesus? Because the thing for Jesus is delaying? For a devil is faster. When the devil change, instead of blaming a devil, you start blaming Jesus. Why this thing happened to me? Why this thing happened to me? You are the one who go there to get power from a devil. Then you are blaming Jesus. Which kind of a born again is that? Uganda. Right now Uganda is blaming Museveni is a bad. Museveni is a bad man. Museveni is a bad man. The time you are receiving the money from Museveni, you are driving a drunk cool about what? You are sleeping in the grofa. You are sleeping in the big mattress. Your children is schooling in the nice school. You are eating each and everything you want. Museveni is very good. The government for Museveni is so good. Government hoye, NRM hoye, NRM pakalas. They are good. NRM is good because of money you are receiving. When the money get finished, Museveni is very bad. Museveni is a bad government. Museveni is not good. Museveni is the one killing us. Museveni is a problem in Uganda. Marafaka, the problem for Uganda, not Museveni's Uganda. The problem for Uganda is not a Museveni, Uganda by Uganda. When I look at that man yesterday, this man yesterday, Laboko Kiza Betije, Dr. Kiza Betije, Sawa is in Afara Sima. And if I remember, my uncle used to tell me the story about those people, Besije and Museveni's, because my uncle is a soldier. Even my father is also a soldier for Museveni's. The time Besije receiving money from Museveni's, Museveni is good. Right now, Besije is there in the Mukomera, Ali Mukomera, Afara Shima. Otandika, Museveni is bad. Museveni is bad. Uganda, I want to ask you another question. What is the work for MP in Uganda? What is the work for the parliament? Start from the speaker up to the down. What is the work for those people? 540 MPs, Uganda. Big men and women who handling per month 30 million. Which type of a job those MP are doing?
Which order are they doing in Uganda? People, they are getting lost. People, they are dying. At least yesterday, we already saw Dr. Kisa Basis here. Even if Farah Sima, at least Faraj Omaze Kolabako. Balamaliwa. 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 Where's Balama? Not to Uganda who do that thing? Is it Museveni? Not to Uganda? Baby Young and others, they are suffering for nothing in the prison. For sure, if Uganda have a heart and brain, we come at one, we woke up and stand like as a Uganda in our country, this thing will not happen. We are the one who give them Museveni this power. Because Museveni knows us right now, we like money. If I give Joyce money, he's going to kill this one. If I give Joyce money, the problem for Joyce is money. If I give Joyce money, he's going to abuse this one. That is what in Uganda. Even right now, I'm talking. They can wait for me. I said, we are going to take Joyce to Lozera. Why are you talking? Don't talk. You just keep quiet. Even if they are doing what, keep quiet. Even if you talk or why you don't talk, they are going to kill you. You are going to die. Let me talk. Let me speak. Last time, Besigye came, want to be a president of Uganda. Ulara Tunu came. Amama Babazi came. Katoma Hoye came. Dizi mutes obawo. Amura Wawu came. Bobby Wine came. Right now, Bobby Wine is still again. Hear what Uganda is talking about Bobby Wine. Hear what Bagana is speaking about Bobby Wine. We don't love fellow Uganda because of Bobby Wine just make happy birthday. Young youth showing Bobby Wine a love. By showing Bobby Wine a love, the way we love Bobby Wine. Hear what Tatamism started. Hear what they speak. Government of Uganda, where are you? Moozi, where are you? Moozi tolabako na bayekera. Moozi, where are you? You want Moozi to come and kill those one. You want Moozi to come and take them all in the prison. Those young youth without even a baton, without even any small gun, they just showing Bobby Wine a love, not in the street, at their headquarters, standing. You are start giving information. They are supposed to take them to the prison. They are supposed to kill them. By Yekera. Are you sure, Uganda? Are you sure? Are you sure, Uganda? Pakadi, Uganda. Pakadi. Start from Abiriga. Uganda is one who kill Abiriga. Uganda by Uganda. Leave Museveni, Uganda. Ituri, Uganda. Kawesi, Uganda. Oba Ane, Kilumira Ba Ane. All Uganda is one who kill those people. Uganda by Uganda. You don't refuse. If you are refuse something, we put the order, we don't want this. That man cannot do anything. We don't refuse. They are giving you money. You don't know this money you get in the world, we are living in the world. Even if you don't kill, he is going to die, but he is going to die. Why are you wasting your time to do that thing for a human being? Look at where Uganda is suffering. Because Uganda by Uganda, even Museveni don't know this thing. You people don't blame Museveni. Yeah. Uganda by Uganda, yeah, people. Uganda.
Banange, bana Uganda. Chichi kumutwe ya Uganda. Account yange mu inbox yange chijude kwa accountability ya kukuza kwa accountability ya bisiazi. Ize Joyce. Joyce wabubi. Ize mukazi ya naku. Fala milimu ya kadama. Ya cleaning ya toy. Si milimu ya kabina. Si milimu ya bisiazi. Obuza negeno obuze ba pasta. Neba government. Accountability ya bisiazi. Tudawa muko mu inbox ya kuandika kwa accountability ya bisiazi. Labo koize. Ize look at me. Izado awizafana mutakwala ko bisiazi. Oh, basona ngala. Ona ngala tokama. Ulabo koize sexy ya ngala na tusewa. Yanga ya boto. Njela fana boto yanga akola ko wanu ule wanu shwa. Waze ukuza kwa accountability ya kabila. Wafe bazira abantu bakuza kwa accountability ya mara. Kuza kwa accountability ya kabila. Agali kosha jiwe ekigalo yeyongereyo neiba wategezeeko neiba we amugambe nti essaawa yonna waliwo omulala agenda okubwa jeeke nkiddemu gw'omuwagizi wa Muhoozi Kainerugaba Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame owa Rwanda yessaawa weeraliikirire nkiddamu you have a reason to fear yessaawa weeraliikirire abasajja bano bamaze ebbanga nga bateralizinga region ya African region yonna abantu aba nga beefudde ab'ekitalo ne baleeta ne kino kidegenerate sani kiri awo kidegenerate sani nakyo kiri awo kibaawo wa CDF kino kichronicle kino kideni general munnange yessaawa kati mweraliikirire nkiddemu munna Uganda nina ekintu kyenjagala okukulaga waneeno nabagamba ebintu bino tubisome bwe tumala obisoma nabagamba bino byembasomesa there is a reaction kati essaawa y'okusoma yaggwako tuli mu practicals tuli mu reaction y'ebintu bye mwasoma tutya olunaku olw'eggulu nabadde mbakolera video nga ndi mujikola kuba mbadde nino gito olunaku olwaleero nga nkugamba nti Bukavu emaze okutwalibwa M23 okitegera kuba ejjo bawambye Bukavu naye munnange leero mbadde sinata video essaawa zibadde 10 nga M23 ekubiddwa bubinyo ne bagijja mu Bukavu it was a tactical withdrawal okitegera Bukavu ne M23 ne bajjanga basamala bakubye embwa era bazijje bagigobe mu Bukavu okitegera era bakugamba nti bano bali kupushinga towards Goma okitegera naye this is not kino sitisi esagala oyige nzize nga nsomesa ebintu bino nga batuutu wano abatategeera bintu bino ngeri gye bakola ne bagamba waliwo ababuukira revolution n'abagitegeera era ne bagamba nti kirasi eyaffe twategeera revolution era ne bagamba just time olaba Tshisekedi ono ejjo Bukavu yawambiddwa Tshisekedi teyabadde mu ggwanga yabadde ku nnyonyi okitegera yabadde ku nnyonyi ndoza mujjukira ennyonyi zaffe ezaali mu season 1 we nabagambira nti kweno stage teba kwekalakaasa okitegera wabula eno stage tubeera tudiringa na policies Tshisekedi omusajja ono ye president already ye sitting president ono yaliko ye president wa Congo naye essaawa eno ayina amaje ayina ba allies bakuyetinze okuli South Africa okuli Angola okuli Burundi okuli Malawi okuli ne Chad bonna bazze kumuyamba naye abagaye musoke mubeere mu Kinshasa wano nabe nina okumaliriza Tshisekedi ali ku nnyonyi wano M23 yekola nti yo advancing netwala n'ebitundu tannabagira already amajigi yateekayo in the first deployment nga bakyali mu kiwanyi kya Sadaka ne East African Community bano ba Museveni ababbi bigegaliyo already gigateekateekawo ku mbeera naye kyekisembeera eno kyagiteesaawo attracting ekintu kibaita international community over foreign policy nakugamba the real invisible hand eri emabega ga Tshisekedi yerimu invisible hand eri mu revolution yaffe naye ne kugamba to understanding the policy zino eza invisible hand eze mu revolution yaffe this is American foreign policy at play yeri mu kuzanya naye American foreign policy ekoletya bino nabibasomesa mubiraba nakugamba first bakuwa image embi essaawa eno zino media houses ndoza muziraba kuliko CNN kuliko Al Jazeera kuliko BBC kuliko The Guardian zonna international media ziri mu kuba Kagame bakugamba Rwanda backed rebels M23 bawambye Bukavu Rwanda backed rebels M23 bawambye Goma okitegera isn't it the same case ekyali mu revolution yaffe nga bakugamba nga bakute ku president waffe siwe kyali because by then we are dealing with policies tiyoke tuvuge movie yaffe tugitwale paka ku Oscars bakugambe muno ebyo tututeyo bigundi Tshisekedi teke jali keno siye yaffe siye muno eno stage tetwagivaako iyo stage 1 is to attract international attention to give you an eye okitegera
international oyino kakasa nti Uganda essaawa eno tuli mu global community wabula oyino kakasa nti ekuwa eyine kuwa amaaso ono Tshisekedi president ne lwaki steps zennyini zetwayitamu ate naye zaalimu lwaki ekyo munnayuganda wakyebuuzizzaako nakugamba eno revolution si yakivambulo yakutegeera yensonga lwaki newaayo mbasomese tugenda okujjako mu 7 ng'ebintu bino mubimanyi such that president waffe wanaabazeeko tagenda fuuka naye dictator ne tujja muteekako akazitokeekamu kubaka tugenda kuba tumanyi policies zino engeri gye zikolamu Tshisekedi tannazaayo tannadeployinga kati bano special forces bona bamuwadde amagye ag'ettabu ayina ebyokulwanyisa ebiri advanced ne tannasitula wadde n'ekimu okusala ensalo okulumba Rwanda tannakikola era biri ebikompola just yabikasukayo kuva mu Congo n'abikasuka eri kumuwaako nti amcoming okitegeera ekintu ekyo naye media zonna zikola ki era bagenza okuwamba Bukavu nga Kagame ali mu ggwanga lya Germany bakugamba akyakulyetinga ba allies kino kye twakola mu season 1 number 2 Kagame ali mu ICC okimanyi ekyo ono ye Tshisekedi ng'asinkanyani yasisinkanye prosecutor wa ICC ninaku z'omwezi 14 omwezi gwa February omwaka guno gwennyini 2 days after the president's birthday eno stage nayo twagivaako ono kan yesitula najja mu Uganda n'asinkana mu 7 eno stage temwagirabako lwaki sitting president w'eggwanga lye bayita Rwanda essaawa eno nga yali mu ntebe tagenda nasitasuka amagye nagenda nalwanyisa Congo kyogamba bakongo batono nnyo okugenda okulwanagana ne Rwanda batono lwaki understand the policies nakugambye Africa is changing for good egenda kukyuka edde mu policy y'omu America nani n'omungereza eno ya democracy na human rights nti bannansi bagenda kukubanga akalulu beesalirewo policies zino empya zibaleeta kubanga nakugambye Africa bagenda giyuzaamu emirundi ebiri either American or Russian wogenda wansi w'enkwawa za Russia muganda wange tosuubira kalulu biveeko n'omuchina gavumenti ejja bafugisa mundu paka okitegeera ekintu kino Kani ali mu ICC omulaba Tshisekedi ali mu ICC asinkanye ne Kani eno stage twagirabako ewaffe okitegeera number 2 Tshisekedi yasinkanye Macron president wa France okitegeera yamusinkanye bogereziganye kubanga bakugamba France ene badde mabega g'okuwagira ani Kagame kino ekintu kino kidiringa naki bakita interest ngenda kufunamu kideni nze ngenda kuwaaki kye bali mukola okitegeera ekintu kino so muna Uganda ekintu kiwali oyina okutegeera understand this revolution senga onagitegeera mindset yo n'ogikyusa togenda kuddamu kusirwazibwa ba revolutional dwarfs abatategeera bintu bino nga bigwamu bubwi then ekirala kyenjagala weebuuze nga tuvudde ku nsonga za Congo kubanga kugambye Kagame sawa yonna agenda kuwa agenda kuteekebwa arrest warrant Tshisekedi agenda kulumba eggwanga lya Rwanda nga teri n'omu awolereza Rwanda nga tugenda okulumba mu 7 ng'ensi yonna yonna eri kusaidia ffe byonna ate mu 7 abitya kubanga abimanyi okitegeera kati yali mu kutiisa simanyi bafuutu soja ngenda bakwata biki mutabani wa tweet nze mbu temumbulya human rights ebyo byetwawe tuli wetugenda so talina gwagenda kutiisa twali tulina okutereza policies in the first stage ensi zonna bwezito wezikola senga okkiriza okutambulira mu police z'abaana ebbiri ey'Amerika n'eya Bungereza yensonga lwaki Tshisekedi reaction ye but comfortable okitegeera is slow but sure kyakola akimanyi Tshisekedi tanalumba Kagame wabula akyamuvunza Kagame bali mu kumuvunza Tshisekedi yayise international community okusala Kagame mu kuba sanction n'okumuggyako obuyambi era yakolinza pon ne timu z'emipiira okuli Bayern Munich Arsenal n'endala zijjeko visit Rwanda akapanda ako bakejjeko number 2 yakansolinze flights za Rwanda zonna okuddamu okuyita mu bwengula bwa Congo lwaki tagenda n'amukuba bikompola wala kitatinkula abakongo n'abagamba mujje tutegere revolution gye tulimu we are dealing with policies tosobola kubuuka stage yonna mu revolution kyensonga lwaki nabagamba nti bana babagamba mujje mwekalakase mujje simanyi kigwera wano baali babasiriwaza nga bagala bateeka mu game ya mu 7 nabagamba Warren that stage is coming kubanga essaawa eno wetumala okutereza foreign policies tugenda kuddamu democracy bupya tumuvuge senga mu 7 yaddamu n'amu blockinga tugenda ku activating human rights era mbakakasa zino foreign policy once we activate human rights nageza tuteekako excessive force nageza agituteekako agenda kakasa ekyakubya Gaddafi era mu 7 senga akwata ku fuutu soja yenalina olw'ekyambalo twekalakasizeewo kati essaawa eno waye stage gye tuliko stage 2 zino zonna stage za Tshisekedi zaali mu kutambuza ffe twazimaliriza okitegeera then ng'osanga bano ba revolution dwarf abatabitegeera bakugamba akigwera ku street no sense
Chena bagamba nti no revolution is excellence Kyagulanyi yaleeta ya kunywa chai naye obanga togitegedde ekufuukira ekizibu okitegeera ekufuukira ekizibu era ensonga lwaki mwampe ekitiibwa mwampe egundi ne mugamba gwe minister of foreign affairs Shama tubukuwadde nange ne mbagamba bino ebintu ngenda bibasomesa naye mulinde reaction yabyo mugenda kugirabako. Museveni is weak now because of foreign policies. Okitegedde Museveni is broken now because of foreign policies. America lwaki kuttemu wali Uganda yataninze bweti katalina se then ngosanga omuntu omu atabitegeera ngakugamba munange foreign policies tezitugasa bana Uganda fe yefe. That is total nonsense. Ino revolution ya kutegeera butegeezi. Understand why Tshisekedi ali kunyonyi kati mubimanyi. Tshisekedi ali kunyonyiza alinya kati akyatambula kunyonyi naye nga alina amaje alina tanka alina buli kimu okusobola okulumba Rwanda n'ekitegeeza ki first create international attention